akayiba ko bakayita bayuda tuyita nabo embeera nga bwesobola okuba ateega etambula olunaku lwajja akawugeze ku mukutu ku kibanja kya Twitter omukulu gwe bayita Ashburg Katto bamutegeera obulungi yaliko mu People Power yaliko mu Nupu naddamu enaalemu gye basobola okuba ate nga bamugula kati olunaku lwajjo ku Twitter yasobola okuba ate nga atwitinga ku posta yasobola okuba ate nga zitambula nga tetumanyi oba bituufu oba bifuyaganya okuweerezaako ebifaananyi nembeera nga bwesobola okuba ate nga etambula ye omukulu ono yasobola okuba ate nga apostinga Ashburg bamukubye ne bamugyamu Amaanyo era ekiro ekyakeseza agamba nti Uganda Police kyeyamukoze mu budde bwa Curfew mbu yagezezaako okwogerako n'abakulu nene bigaana ensonga zonna nga bwe zitambula omukulu Ashburg Katto ono nno nga basobola okuba ate bamutwalamu enaalemu abeere omu ku babbuloga asobola okuba ate nga ayambako emirimu kati yasobodde okuba ate nga akukkulumira omukulu wa osi wa post office bamuyita atukwasa Gilbert ng'agamba nti omukulu ono yamukubye n'amugyamu Amaanyo wabula nga ayise ku Twitter n'ategeeza n'ataaginga Uganda Police n'agamba nti omukulu ono yabadde agenda ku programu emu eya gavumenti ng'ekwatagana ku bya mbeera ya budde oba climate change yabadde yina kubeera ku UBC TV era ng'omukulu ono Ashburg Katto ayongerako n'agamba nti obudde bwa Curfew bwamukutte n'ategeeza abapoliisi ne bagaana okuwulira wadde n'emmotoka gye yabadde yeewoze abapoliisi ne bagitwala basobodde okuba ate nga bagitutte mu budde bwa Curfew kuba Curfew tebakkiriza muntu yina kuvuga mmotoka ng'obudde buyiseeko era mu mbeera enagamba nti yagezezaako okukubira omukulu gwe bayita Balamu omukulu Balamu baganye okumuwuliriza bamukubye mbu n'Amaanyo ne gavaamu ye bw'ategeeza era n'ateekako n'atwitinga n'ategeeza nja kulonda nga President Museveni wabula gavumenti eno sijagala kikyategeeza nange sikitegedde agambye nze eno gavumenti sijagala wabula President Museveni 2026 nja kumulonda Ashburg Katto binayinza okuba bikoze kudda mawulire ne bwe yali mu People Power yeewambako n'agamba nti poliisi yamukubye bino saagala weerabye wadde embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula akadde kano abantu bangi nnyo bagamba nti bali beenaalemu bo bamanyi nti oba amateeka bo tebagamanyi wadde n'akamu mbu poliisi erina okubasaasira omukulu ono Ashburg Katto embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula obudde bwazze ku bunnaabo n'asobola okuba ate nga akubibwa abantu beebuuzizza bwe bamala okuba ate bakozesebwa mu kalulu kali ne basobola okuba ate nga basuulibwa ensonga zaali zitya wano mu Buganda waliwo enjogera egamba nti omusajja abeera n'abaana 4 kati kasooka owulire Ashburg ayinza okuba tali ku baana bano 4 omusajja omuganda balina okuba nabo waliwo omwana gwe bayita omwana bw'oya omwana bw'oya yabeera omwana wa muganda we ekyo kimanyi waliwo omwana mujja na nnyina eyo mugimanyi waliwo omwana ow'enjoka owokuna omumanyi gwe omwana omunyage oba obadde tomumanyi kati Ashburg akadde kano kyeki Ashburg talina omwana omunyage eyo omwana ow'omukago obadde tobimanyi abaana bantu bamanyi Luganda kati ensonga nga bwe zitambudde omukulu gwe bayita Ashburg yakubiddwa bubi nnyo bannaffe abapoliisi n'ategeeza nti bamuggyemu n'Amaanyo mu nsonga ezo oyinza okwebuuza Ashburg bamala okuba nti bamukozesa ne bamusuula awo gye buvuddeko wiiki ng'emu yategeeza nti President Museveni yamuwa emmotoka mu tweet eno gy'atuwadde atulaga mbu ate emmotoka yadde agyewoze bwewoze abula abaana b'enaalemu bano yagamba nti tayinza kudda wa Bobi Wine talina kyeyamuyamba n'akadde kano n'emmotoka okugenda ku TV yeewola bwewoze omukulu Bobi Wine yali amukoledde saluuni nga yabwereere just kumwebaza naye akadde kano wulira omukulu Ashburg Katto kino kikuyigiriza ki embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula akyakukuluma wano ku Twitter ng'ategeeza abapoliisi beeyisizza bubi ne weebuuza nti poliisi kyogamba eyawulamu ab'enaalemu n'abanoopu yasalawo okwagala ssente n'atunda omwoyo gwe kati embeera bwesobodde okuba ate ng'emutambuza
n'omukulu Balamu kati ndowooza alina okumuyamba oba Balamu anaamuyamba. Jjukira ebya Kiwanda. Kiwanda namulabyeko mu Parliament ya East Africa yagamba nti bajja kulayira batya. Gakaba gakomba. Hassan Nduga wuuyo.